Leero munsonyiwa okulwawo kubaweereza. Nsiibye ndi mugonvugonvu era munzikirize tugende mpola mpola. Zimba Uganda, gula Uganda, n'oluvannyuma otunde Uganda. Naye amazima gali nti ensi yange Uganda tetundika. Ensi yange Uganda eringa ng'omukyala yasoma ennyo ebitabo bye ng'alina ssente nnyingi nnyo era nga zimuyitaba naye ng'ate nababi nnyo nabbijjo. Nti ne lw'osazeewo okumwanjulako mu mikwano gyo nti bannange ono ye mukyala waffe okwokerako ebigambo ebigamba nti tomulabiraawo nno looya mulambeera yenna nnyini kizimbe ky'amapeera nti okubikkirira obubi bwe olina okwogera ekyo kyali n'ebyobugagga by'alina. Ate ne banno obo bawadde ensonga lwaki wasalawo okuleka bannalungi wabaakunonogera ne nababi ow'embikko. Mwami Yoweri Kaguta Museveni bamukwata mmundu bw'opokera ssente nnyingi ennyo okukuumira mu ntebe y'obwannambeemu. Olowooza bo tebaali yagadde okubeerako bannambeemu. Tongwa Yekolera ge gange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi teweerabira. Togwo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Olunaku olw'eggulu eggwanga lyaguddemu enjega etali ya bulijjo mu bitundu by'e Kasese. Nti tubadde tumanyidde nti bamukwata mmundu balumba bannansi, batta bannansi ab'omunda. Naye ate ku mulundi guno baakubye bajunguta abalambuzi n'emmotoka zaabwe ne bazikumako omuliro. Bamukwata mmundu e Kasese, bulijjo batta bannansi, naye ate ku mulundi guno baakubye balambuzi. Kyekigifudde enjega etali ya bulijjo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni bulijjo nkikkaatiriza lunyenga era nkigamba abantu. Ne ngamba nti ekituufu kiri nti Yoweri Kaguta Museveni ye ADF. Bangi bulijjo bavaayo twakowa propaganda wammwe bula naye nze nalemera ku nsonga yange ne ngamba Yoweri Kaguta Museveni ye ggwe ADF. Ensonga ey'essimbalala gye nnyinza okuwa lwaki Museveni muyito wa ADF oba ye yateekawo akabinja ka ADF. Lwa nsonga Yoweri Kaguta Museveni ayina intelligence. Yoweri Kaguta Museveni ayina ebyokwerinda ebimukuumira mu buyinza. Kyekitegeeza okufuga abantu emyaka egikunukkiriza mwana naye nga tobafugira ku kwagala kwabwe, nga tobafugira ku people power, ng'obafugira ku maanyi ga intelligence, ng'obafugira ku mudumu gwa mmundu. Kakati mbulirayo ADF eyagala okujja mu buyinza ekulema etya okulwanyisa ng'emyaka ana gy'ofugidde tofugira ku maanyi g'abantu, tofugira ku laavu y'abantu, tofugira nko ku people power, ofugira ku maanyi ga mmundu. Kakati yo ADF ekulema etya okulwanyisa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni katugambe si yeggwe yafoomingawo akabinja ka ADF, si yeggwe ali emabega w'ebikolobero ebikolebwa ku bannansi n'ebikolebwa ku balambuzi. Ensalo za Uganda zonna Yoweri Kaguta Museveni ziri taito okuviira ddala ku kisaawe Entebbe, booda e Malaba, booda e Kisoro, booda e Mutukula ne booda z'ensi ez'enjawulo ezitwetoolodde zonna zikuumibwa butiribiri. Era kizibu nnyo okuyisaawo amagendo kagabe ga lugoye. Ekibuuzo kiri kimu, ze mmundu zino abajjambula ze bakozesa bazijjawa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Natandise nkugamba bamukwata mmundu bw'opokera ssente okukuumira mu ntebe y'obwannambeemu. Bo tebaali yagadde okutuulako mu ntebe y'obwannambeemu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni jjukira Dr. Apollo Milton Obote yakufuulako minisita w'ebyokwerinda osobole omukuumira mu ntebe y'obwannambeemu, naye era watendewalirwa n'okozesa akakisaako n'okozesa ekifo ekyo okumujja mu ntebe y'obwannambeemu paka ggolo wafuuka nnambeemu. Kyekikulowoozesa nti Museveni mu nsaali y'omu, era gwe kyekikulowoozesa nti boolina bayagala nnyo osigale nga gwe nnambeemu ababegerako obubegezi, bo tebaali yagadde kubeerako bannambeemu ababegerako abalala. Singa mbeera ngula ebibbe nga buli lwenjagala ekintu ky'omu nnyumba kaŋŋambe paasi mpita kamoga oyinayo,
naye nga nange nkimanyidde ddala bulungi nnyo nti Kamoga paase azijja mu nju z'abantu bwe njagala ekitiya akijja ku sayiti ya muntu n'akindeetera. Lwaki paase yange lwebuze oba ekitiyo kyange lwe kibuze sisooka ne nkubamu Kamoga ono ttooki nti oba ye yabbye ekitiyo kyange. Yoweri Kaguta Museveni, abantu bootuma okutigumbula bannansi gwe okwenywereza mu buyinza, abantu bootuma okutta abasiraamu babe watuma okutta abasiraamu, abantu be watuma okutta Joan Kagezi, abantu be watuma okutta Kirumira, abantu be watuma okutta Gundi Afandani Kaweesi, abantu be watuma okutta Guy Major General James Kazini, olowooza bo tebakubayo ku bweyo? Kwawali emabega ntandise nkulaga nti ensalo nkuume nnyo, ositaddeko security ey'amaanyi, tewali kyakulwanyisa kyonna kiyinza kukukuta n'okiyingiza munda mu ggwanga. Olaba amagendo obugenda ag'olugoye ge gakulema okukukusa ogayingize mu ggwanga, olaba amagendo ga sigala kaali ge gakulema okukukusa okuyingiza munda mu ggwanga. Abange z'emmundu ADF zeekozesa gy'oyogerako ezijja wa? Olowooza bano be wawe emmundu okugenda okuttanga bali abantu b'enkumenyedde ba Kaweesi, ba Kirumira, balonda, ba Jeno Katumba Wamala ne muwala we, bani abantu ab'enjawulo ba Joan Kagezi. Olowooza emmundu ezo bazikozesa ku mirimu gyo gyokka? Olowooza bo tebakubayo ku bweyoyo? Yoweri Kaguta Museveni, singa obeera n'ebbaalayo ng'olina omuyimbi gw'okozesa okusuna gita ng'akozesa live band, naye gita ng'olina omuyimbi gw'okozesa okusuna gita ng'akuba live band amukubira abantu, naye ng'ate gita eyo tesula ku bbaala, asula nayo, kyekikulowoozesa nti tagenda ng'asunira abantu mu kkubo bamuweeyo okuli oba akasente akatono ennyo? Zino emmundu z'okozesa nti genda ottono ng'ate abasajja abo be basula nazo? Olowooza si ze emmundu ze zimu ze zikola ne bagenda ne bakubayo ku bweyoyo? Olowooza si ze emmundu ze zikozesebwa okutta abantu? Olowooza si ze emmundu ezikozesebwa okutawaanya? Nkubuuzizza ekibuuzo naye nga katugambe siggwe wa ADF, naye ate bano bamukwata mmundu b'osasula ssente okukuumira mu buyinza, okukuumira mu ntebe y'obwannamba emu, oba osanga nabo baaliyagadde okubeerako bannamba emu. Kyekikulowoozesa nti abakutawaanya totuula nabo ekiro nga muteesa ku by'eggwanga mutya bwe mugenda okufutubbaza abantu, mutya bwe mugenda okweremeza mu buyinza. Wallahi bw'obanga siggwe ADF abakuyeekera otuula nabo munda, otuula nabo ku ttebe emu nga naawe bwewali otuddeko ku ttebe emu ne Dr. Apollo Milton Obote nga ye Minister wa Defense, naye ng'okozesa ekifo ekyo okumutawaanya era okukakkana ng'omumamudde mu buyinza. Gwe ki ekikulowoozesa nti bano b'otuula nabo bo bakwagala nnyo, muli bumu era mwagalana nnyo era bakwagaliza nnyo? Omumpembe bwe kiba nga si gwe ADF wadde nga gwe ADF, manyi kino kyambe kya buli ludda, kya bwogi buli ludda kisala, emmundu eziri mu kukozesebwa ebikolwa eby'ekitujju ku bannayuganda ziri munda mu gavumenti yo. Singa nkeera ne ntuma Wambwa nti genda onzibira ennyama ya muliraano mwami Mutwalibwa, era neegireeta, eyange lwebuze. Lwaki okunoonyereza nkutandikira ku mbwa za neiba? Nina zitandikira kutandikira ku eno nti esobola okubba ennyama era esobola okuba nga yebbye eyange kubanga gye buvuddeko nagituma neegenda nebba eya neiba. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, abajambula bo bootuma nti genda otigumbula ono bakyasobola okuba nga be bakozesa emmundu either in two ways, bakuba obweyo nti jangu onzitireyo ono, jangu onzitireyo oli, bambi jangu onzitireyo oli, ne babawayo ku kasente gwe kotasobola basasula oba akatenkana kako koobasasula.
bwe kitaba ekyo nga nabo baagalawo wootudde kubanga entebe y'obwannamba emu gye bakkuumiramu teriiyo mu nsi atajagala kabenze itongwa noŋŋamba ndi tugenda kuwa entebe y'obwannamba emu neerabira byonna ne ŋŋamba yes without thinking about the repercussions. Golowooza gwe w'amaddu wekka, olowooza gwe asoose okubeera n'amaddu amangi mu Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati mbadde njagala otandike okutazaama ebitongole bye ebyokwerinda. Olaba b'emmundu ezikozesebwa ziva Bunaayiro oba teziri munda mu gavumenti bw'oba nga si gwe wa ADF. Gwe bw'oba nkakasa nti si gwe wa ADF, tandika okulondoola basajja bo be wali okozesezzaako ku missoni enkambwe. Nkiddamu, bw'oba nga si gwe wa ADF, tandika okulondoola basajja bo be wali okozesezzaako ku missoni enkambwe. Missoni enkambwe zenjogerako be oba otuma nti mugende muwambe eddamulira abuleke effiire, be oba otuma nti mugende mukube Bobi Wine amasasi, be oba otuma nti mugende mukube abannupu amasasi, mugende mutomere Rita Nabukenya, mugende mukube Dani Kyeyune, mugende mukube Yasini Kawuma. Era be bantu be bamu abasobola okukolera abantu abalala okuba bannansi wadde nga nze nkakasa yeggwe, naye nze nkuwadde eddagala n'ekikolo olinjula nfudde, nze Yekolera ngenze.